za byafaayo nnyo. Tuli ffenna Slippers. zaki twezo za byafaayo nnyo. Lwaki za byafaayo nnyo? Kye kimu ku kyambalo ekikyasinze okwambalibwa. Sapatu zambala buki nnyo. Era kyewuunyisa sapatu badde tuzijja mitala w'amayanja China, Kenya n'ensi eki naye guno gwe mulimu omwangu ogw'okukola. Mulimu guno omwangu nnyo. Lwaki? Nti ekyuma ekikola sapatu tekyetaaga masannyalaze. Tekyetaaga ki? Masannyalaze. Kya mukono muki? Mukono. Maanyi go. Tuli ffenna Esebo. The Great Sundowner ya mulundi gwa 10 ate nga tulina anniversary ya myaka 10. Mwebale kubeera naffe all the time. Mwebale kutwagala, mwebale kutubeererawo, mwebale kutulingira mu musaayi. Muteekateeka eno naye naye baako topic gy'obuukira ogabe nti eno ku kyalo Kaboogere Kabaseke naye kambeere muwanguzi kubanga tere kutandika bwangu walla. Esebo. Gwagaliza abatandika abanoonya emirimu. Butereevu. Gwagaliza abantu abaagala okuyingira ekisaawe ekyokukola ensimbi. Era mu mbeera eyo sapatu ziyamba sapatu ddagala. Obadde okimanyi? Sapatu ng'oziridde. Nze kasambulira eddagala. Manya mbulya enywa. Waliwo kye bayita tairo shock. Oli ozuukuseeko n'oteeka ebigere wansi. Ogenda okulaba nga amasannyalaze gakoze ki? Kusanyalala. Nze bujjo babayi bandoze. Tairo zisinga zikosa nerves. Naye ogenda olaba bedrooms ebisenge ebisinga wabeerawo ki? Sapatu wa wansi. Ne bw'ogenda mu 5-star hotels mubeeramu sapatu. Zikola kye bayita bad feet order. Waliwo abantu ng'ebigere bivunda ne biwunya. Naye kwe kiva nti sweat glands zaabwe ziri active ez'omu bigere zituuyana nnyo. Nga bw'olaba waliwo abantu abatuuyana ennyo ebiki? Ebigere. Abalala ne batuuyana ennyo engalo. Kituufu. Kati osobola okwekwata sapatu n'oba nga z'oyambala tulina countdown. N'oba nga z'okola ki? Z'oyambala. Kijja kuyamba ebigere by'okussa ate kijja kuyamba okubanga otereera. Eddagala ero badde oyogerako. Nti bw'ogenda mu office osangawo sapatu awo. Sapatu abatulaba abali ku Bukedde TV1 tubaaniriza nnyo. Tuli mu The Great Sundowner ey'omulundi ogw'ekumeka kipaku. Omulundi ogw'ekkumi. Obugala. Anniversary Sundowner. Tumaze emyaka 10 nga tusomesa Bannayuganda mu nsiike y'okwekulaakulanya. Olwekyo gwatulaba mukadde waali wano gwokola kyeka mubakubireko kalulu pembuzi nkuweki pembuzi nkuwente. N'olwekyo tutambudde emyaka 10 nga tubaweereza era we mutusangidde we mutwegatiddeko tuli ku sapatu enkola yaki ya sapatu nga ate tugenda kukola sabbuuni tugenda kukola ebintu ebyenjawulo ate nga tumaze n'amatugunda gawedde ate waliwo n'okuwangula ekyuma ekisiika kaawa eriyo n'okuwangula ekyuma ekisiika obugalo kusaawa eno mwe tugenda okikola ki? Okigabira. Ate buli lunaku tugenda kugabayo ekyuma okutuuka ku lunaku olw'omukaaga oba olw'omusanvu mu Sundowner 16.
N'olwekyo tuli basanyufu nnyo abatulaba. Esebo Ojja tubagamba sundown etuuse. Esebo Bagamba bye biki. Gwe guno omusomo abantu bavudde ebule neki. nebweya. Naye bazze kuyiga. Esebo Era katugende mu maaso nammwe mukkalire naye nga mukyalina omukisa okujja wano enkya. Esebo okuyingira emitwalo 10 ku Lwokusatu, ku Lwokuna, ku Lwokutaano n'Olwomukaaga. ezo ennaku zonna n'obulwamu olunaku lumu. Lwoga ati kagende ngatte ku ndaba y'ebintu abazze obugalo. Saba Kipaku, Yesebo abeewammwe bakulaba. abantu b'ekitwe Kayunga Bbala ekitimba kya Bugongo kya Mujumbi. Ekyo kyennyini. Abantu b'e Bugoma Kamwokya ku nnyanja Lwabiyaata. Ono ye musiki Kipaku Lwasi naki mudde kuletisa amabi bakwalya nga besifa ku TV mukwano mwa sirikuza kale nsaaga comedy content naye nga kyekimu. Kipaku n'otambudde sundown ekozeemu omulimu. Alhamdulillah. Wali nyine ku nnyonyi. Esebu Obadde Saudi Arabia. nayombedde dinisa nasiwuuse empisa dinisa n'obuyumba bwomwega bubi tolabye obuyumba nga Tugenda kwerwanako naye nga abatulaba tuli mu kuyiga kukola sapatu n'emisomo emirala egisinze okujuna bannayuganda. Tugambye nti siripo wangu n'azikola olina okumanya zirina omugaso ki, si kwambala buki bwambazi. Okusookera ddala sapatu zikolanga Tylo shock remedy. Bw'oba ozuukuse ku makya oyambala ki sapatu n'olemu okukosebwa ki omubiri guno mu bigero obunyogovu bwa Tylo. Abantu bafudde ennaavu olw'embeera eyo. Tulina abantu baffe nga bawunya ebiki ebigere bituuyana. Mwetaaga ki sapatu ddagala. Eddagala tekiri nti Kipaku eddagala nti olina okumira eriri drugless ng'owejjanjaba tokola ki nga tomize. Ekyokusatu kye tulina okumanya sapatu zino zikola ki ekirala ku balwadde b'akabootongo zibajuna syphilis. Kabootongo yaleetebwa abasajja bamagulu meeru bwe bajja wano era bwe bajja wano baatukosa nnyo kubanga kabootongo yatusigala mu magumba era yatuleetera okukootakoota mugaki bakiyita waliwo kye bayita tax kisaga. President Bill Clinton yavaayo ne yeetonda abasajja abo bakwatanga akawuka akakabootongo ne bakakuba Kipaku n'osaasanya balaba omuddugavu bw'omukuba akawuka kano arespondinga atya. Tesiti bagikolera ku ffe ne batufuula emmese era kabootongo n'atusensera mu magumba. Kyova olaba tukootakoota mugalumooni mangu nnyo okusinga abantu ki abalala. Kati twetaaga sapatu kubanga omuntu wa kabootongo avunda nnyo ebiki ebigere. Olaba nti kyabugagga okumanya sapatu kyabugagga. Terina muntu yali alanze ku sapatu. Wali olabye akalango ka sapatu? Sina we nali nkalabye kakabe kabikwansu. Byabugagga naye tubinyooma ebitambula. Abayindi gye mirimu gye babeeramu. Tuli ffenna abatulaba ku Bukedde TV tuli mu the great sundown. Pembuzi wete ya mulundi gwa kumeka? Mulundi gwa 10 nga tukalakata. Ekyo kyennyini kizaamu amaanyi. Sapatu era Kipaku it is a commodity. Kyatuuzi kityo. Commodity kikuba oyo omulaba atalina sapatu si musuubuzi muduuka ali kyamaguzi butereevu. Omanyi ffe twagala nnyo okukola ebizibu ne twerabira ebiki ebyangu. Essaawa etuuse tuyige okukola ebyangu. Nyina ba Indian Association mikwano gyo gye batera okumpita bamahindura bonna ne baŋŋamba nti obuzibu bwe mulina mmwe bannayuganda mwagala kukola bizibu n'ompandiikira bajeti ya buwumbi 2 buwumbi 2. Omanyi kyoyagala nkukolere nkuwole ogenda otandika ekibanda ky'emmotoka. Emmotoka ojja kuteekamu nga 10 naye bw'oba okoze sapatu amakolero gano kana ekyuma ekikola sapatu kya kakadde kamu
ekyuma ekikola sapatu. Yes. Kati mu mbeera eyo byuma makolera ameka g'osobola okutandika? Nga otandisa na miliyoni emu. Nga nkwade miliyoni 10. Byuma 10 ge makole 10. Ziba 10. Buli kyalo 10, buli kyalo 10 kwe kolero limuli. Se commodity. Ekintu kyotalaba mu kikuubo omwo. Awo ba neighbor. Manyeyo si commodity. Tegeza agalo manye bitambula yitamukko. Kati nga bona alaba sabuni gwe tugenda okola. It is a what? Commodity. Mwali awo. Ennoni weziri awo mu kikuubo. Sapatu weziri awo. Kawa. Ate kawa kirala nnyo. Maanyi. Ekitegeera? Kati gwe gw'omulimu. Se commodity. Number 10. Sapatu nyangu okutunda. Is of what? Market. Genda mu basiraamu kubasitegerekeka. Abasiraamu awo nga bagenda okukola ki? Okufuna wuzu. Ku muzikiti awo zibaawo. Mu muzikiti zikola ki? Zibaawo nnyo. Zibeerawo nnyo. Genda mu dormitories z'abaana. Tuli ffenna abatulaba. Mu the great sundowner. Omulundi ogw'ekkumi. Okuyitira emitwalo 10 kyokka. Waliwo gwe tulase bulaba bannaffe abali wano mu sundowner. Tuli ffenna eyo. Kugoberera. Yes. Ewaka nno babalaba. Bali live olubukedde. Bali live ku bozzo omuki? Z'omukenkufu. Kyekyo kye bayita kyuma kiwagala ki? Kyuma. Katugende mu maaso. Katulabe ebyetaagisibwa okola ki? Okubanga okola sapatu biki weetaaga okuba nabyo okubanga ekitambula bulungi baganda bange. Ekisookera ddala weetaaga maati. Kino gye bayita maati. Gano nno masanda. Olaba kati amasanda Abachina ge baali bajja ekyegwegwa. Mwagala banga agapayini. Bagasaanuusa ne bagateeka mu butiba bwe buti. Ne bakolamu ebikeeka. Kati eno olaba nti kati gyabalanga bweri waliwo enjola. Wansi waliwo ensolo enjola. So it requirement esooka. Abatulaba ku TV. Okedde TV1. Namwe mukyalina omukisa okwetaba mu musomo guno. Tuliwo wano wiki ki? Wiki number. It's a full week plus. Nga n'ekya weetuli. Weetaaga maati. Sando maati ezo tuzirina ku Prof by Research. Zitundibwa. Mitwalo 2.5. Zokka. Ekyokubiri weetaaga akatiba mold. Tuli ffenna kipaku mold kekano ke katiba ze kasumali ka kabalage. Sabuno namugerera naye bwena kyessa. Mukalabi abatulaba mold. Tugende maasi. Kigere kyekyo. Size nene bona no size entono baana bato zonna tulina. Ekyokusatu twetaaga straps. Obuguwa. Obuki? Obuguwa. Kala zonna zoyagala green, red, kisinzira gwe okunyumidde era etunda. Gold. Abemuyinga baagala nnyo gold. Wali oku polote zitundwa eyo? Tekyali. Straps. Tugende maaso. Bwe buki? Obuguwa. Kati ekyokuna weetaaga kata. Kata eno ekisobola okuba ekyuma oba osobola n'okukozesa makansi yino. Waliwo erimu ne design. Yino eba ne professor. Waliwo bakasooka kwavula. Professor agatta ebibiina bannange. Olaba design eno. Nkolagana. Kati eyo design. Oba osobola okukozesa kino ekyuma. Kino ekyuma kyo nakyo kyanguya tukikolera wano. Tekinologiya aba Prof by Research abatulaba tuli mu the great sundowner. You most welcome Council. Council Silver Kyagulanyi mumukubireko obugalo. Tuma kiwagala ki? Ekiwa kikutedde. Council Kyagulanyi. Simba 5. Ever smart, never challenging, but never equal. Ekyo kyennyini tuli basanyufu nnyo. Tugende mu maaso tuli mu kuyiga kola ki? Slippers oba sapatu. Mwe abatulaba mu the great sundowner. Embuzi. Twetaaga sando pin.
wala kwetulese ebulaga ffenna tuli ffenna abaku TV temuwanika mulina kujja kuwa Sundowner waliwo abanyise tinze jangu mu Sundowner agala kubbira bibigezo oba tukola tutakiyita mu TV jangu ko TV esebo enamba y'essimu gweri esebo ebisomo mingi nnyo esebo muze mugiraba mu kanyomero kaki kembosi omukenkufu naye kati we are walking the talk yesebo tugende mu maaso yesebo tuli mu kwiga kukola ki sapatu kale katugende ku kiddako procedure tuli ffenna kwetuli kipaka obukyanga obeera musandawuna kiki kati kyosobola okwekolera nze nganze yes kyensobola okwekolera kyenneekakasanga ne bwonsitula ku ssaawa 10 n'egi kalituusi mukulamuki kalituusi kati nkyasoose mulima naye kati nzije wali ku kyuma nkammule nagamba njagala kugula CPS William olabye ekyuma kyetwaleese ati buddambiraba naye nga bwomanyi ekyo kyebayita industrial lita 2 olunaku ekyamakolero gali buli lita ya mitwalo 3 bwe bukadde 6 profesa byogenzeemu ebyo bimpunza bwe mbalamu lita 10 mba nvudde ku mulamwa lita 10 buba obukadde bumeka si 6 sente nyingi ziyita bulanzi lweziwulira era mitwalo 3 times 10 alhamdulillah ono yangambye kadde 3 anjagaliza kuba bulungi kadde 3 okolamu ki kipaka nga mufunye kati obukadde 3 nze nga mufunye okusinziira ku nsinga bwetambula freedom city woli olabawo kati njagala kisaawe kya mupiira ngulawo nenjigyawo netekawo basiise wetaaga ebidomola nga 12,000 okufuna freedom city gira nnema ate kyali muteeka 2 kati procedure tugenda kushapinga emukeka girina mikeka tugirina mu bungi design ez'enjawulo guno gwe mulimu omwangu n'omukyala atulaba asigala ewaka ate hadibodi gw'osobola okukola kituli ffenna kati katusaleyo sapatu katukozese kata tusale sapatu abatulaba tuli mu the great Sundowner ey'omulundi ogw'okumeka ey'omulundi ogw'ekumi obugalo bannange kino kibanga Museveni kuwandikira invitation gye ng'alayira okubeera wano leero kyamaanyi nnyo era lwali mpita siryebaka profesa ntenayo kabe gambe kuba nalya keeke tuli ku mulundi gwa 10 ate temwerabira tuli ku Bukedde TV tuli kubanga ate tutambula ffenna gwazze olunaku lwaleero oli live era abeeka bakulaba ate mu abataze leero linkya weetuli ku lunaku olwisande olw'emande olwokubiri olwokusatu olwokuna olwokutaano olwomukaaga tubeere nga tukivuunika ate mulimu okuwangula ebyuma ekyo kyetingamba ekyuma kiwagala kyuma kipaka ono namusanga mu 221 ng'avuga kamaanyi kaki gakifuba nga bwajja okukola interview azireka eri naye olwaleero Katonda mulungi ayize akola alima kalitunsi ayina akola sabbuuni esebo walinye ne ku ndeege nalinye ne ku ndeege Ethiopian Airways era maanyi ga mukenkofu nnya he has moved through the ranks. It's one of my success stories. Yes. Sai mucho naye akuze n'olwekyo abaana abali eyo ku TV. Esebo. Bayigiriza okujja mu misomo ngati kati no alina n'ennyumba kati. Amakachala wawasiza. Mu kyolo bwali. Wafunire ku mmotoka. Alhamdulillah. Kyekyo ekyuma kiwagala ki? Kati ng'olina ki? Yamala kugula kyuma kya sabuni y'omu ku bantu abasinga okukola sabuni Bale constituency. Kale abatulaba amaaso ku lutimbe kyekino ekyuma tugenda kusala ki? Empito bibiri kina. Sapatu. Esebo. Tukole sapatu sebo. Ogira bukizo otyo? A 1 a 2. Ne professor yangu y'obulamu. Olaba. Ebintu si bizibu abantu bebaki? Bebasibu. Ate tuli mu kubikolera live on what? TV. Wamuyise Muzaika Sumali. Esebo. Yali mukola ki? Okusala. Olonga amaze okusala ki? Tatuyanye nako.
As simple as that, abachina nebatwalako sente empya neki nekadde empya nenkadde. Allahu Akbar. Ne right nayo agenda kugisala, asoose kusala left. Kati kasale neki ne kuno omukono ogwa ddyo. Simple omwana abanga azannya. Kati size ogiraba. Yesebu. 38 kwa 39. The size ya Goliath. Waliwo abasajja balina ebigere mwanyi zaki zabala mwanyi zabala nga ayambala akasapatu ka mami babugatta bona mami era abugweko obusapatu anti buli bwabwambala abukutula ewa bulijjo kyemmanyi nti mu hoteri mwonna sapatu bakuteeramu za korona ddyo olaba kati lino sapatu eriko n'enjola mukiraba tutambula mukiraba size manyi Madu bakubye kubirwa sapatu olukyusa n'ettama eddala asiya tugenda teekamu obuki omukulu ogulala obukoba kyekiddako tuli mu the great ki Sundowner Pembuzi nkuwete kino kye bayite nti Uganda twagala eve weeri esebu egende ku mutendera ogukola ki oguddako ne bamuyita Muzeeyi Kasumaali oyo yali mukola sapatu kafiri kyekyo tewali masannyalaze gakozesezza kati wanaateekako bukoba buno obukoba buva mu masanda amasanda mugayina abatulaba ku TV tuli mu the great ki Sundowner Pembuzi nkuweki ente Pembuzi nkuwente esebu era nga Prof by research omukenkufu Nyanzi esebu ze ndi mu kubawagala kati ndi mukola ki kyekyo kyuma kiwagala kyuma singa ffena twali twewagala singa tuli wala nnyo ensi yaffe yandibadde ngagga nnyo naye obuzibu bwe tulina abantu baffe tebaagala kwagaliza balala tebaagala kwewagala kyekyo kyennyini yeewagadde tawagala munne ate nga tolina kyofiirwa ng'okolezeza akakanda akalala kati amaze okubamu ekituli amaze okulamu ekituli balina baluna ba as simple as that. This is handy measures. Aliwagamba yawa CBS ono wa professor kyekyo kyennyini era mwebale kutulaba wewawa omulaba ataddemu akakoba as simple as that. Mulabawo obufuusa buli munoozi otegedde obakikola agenda ateekamu n'endala ateekamu akakoba mpola mpola topapa Robert Shua project ya silipa alina giyingira girabye sinzibu mama biba agisobola ng'alina waka n'abali ku TV bagikola ki bagisobola tuli mu the great Sundowner maati bagitunda ekyuma bakitunda agenda kwambaza simple yes Simba's eating fene nga tojje mu masanda kyekyo kyennyini ayingizaamu akakoba tuli live ku Bukedde TV Bukedde TV yesebo amanyo work home cottage yesebo waliwo asigadde emabega bantu baagala nnyo ebbunga n'ebuziga bali bantu baffe bali mu kyalo kati ensimbi zikole ki balabye edda kati ensimbi mama naaka akaduuka kigogeno musapulayinga yogera mu sitooko ng'avawo ng'ovudde mu Sundowner ajagamba omukyalo oyo yali bubi neyaka mu nnyanja kumbe wajja mu Sundowner n'okola ki n'ologera wano n'osoma ezebu n'osoma bituwa bityo bikola ki bitambula waliwo asigadde buloba wajje ono tebagenda batataaganya ate projects ziri wano tugenda zisoma projects ezisinze 10 emyaka 10 egyaki waloozengayo emwemu beautiful alhamdulillah oh my god anajugula emitwalo 10 ng'oteekamu amagato kale temulina kisa nemutakubana ku ngalo as simple as that erikanjola kano nja kakuwa kipaku esebu kagereko kato nnyo n'okukula okulala obwoko kwokka ate kano kateeke waka naye kateeka muholo obwati femu nogamba mwanyi pasole Sundowner sapatu bagijja mu ddiba ne bagimpa ne bagikola ngakola ki kyalisi nga ndaba obadde ki babadde naye wangula ebikaawa waliwo alina ekibuuzo ku sapatu esebu
Waliwo na kyabuuza? Ejjeko eyo girabe? Ekyo kyangu yiyo, kyangu nnyo. Kasooke tulaga aba TV. Naye bagimpadde. Era ani agenda kano omuwala waffe kaba kamujyamu ku bulungi. Tandikirawo ku Kanso Kyagulanyi. Beautiful. Aliko n'enjola kati eyo kipatu